Weesonyiwe Bobi Wine funa ku by'okola ebirala bannaaye. Full figure avudde mu mbeera olwajjajja issue byajjayogera ku Bobi Wine obutambi mbuyina maaso awo rape ne munne cocktail omukwano nabo mbayina maaso awo ng'ebiraavulaavu bibatawaanya. Munnange naye ayongedde okulumya muwi n'abaali bagamba mbu ayingidde embisiyaga simanyi ojja mukwano ka vidiyo kayina maaso awo ne mwami mukyala ng'ekintu bali kikwasaganya bannange. Dr. Kuluthum naye muyina tomusuwane akiramu naye nga mugamba muti akansubire muli bulungi bambi mbasaba vidiyo mugimpereka like era nensaba mukwano gwe wenna nga tunakusubscribinga tusubscribinga era onyige ne notification bell oleme okusubira buli kimu kyonna kimba nteekayo nyongera obajjukiza nti wano ku Buyinza National Sylvia mbeera ne updates si buli kadde. Munnange weesonyiwe Bobi Wine ensi eno ekulema esinga tova ku Bobi Wine. Oh my God. Finally Hakiramu amaze n'ajja Dr. Kuluthum ku luggya mu butongole naye nga sinaba batwala wala kinalabye emikolo gy'ennaku zino munnange oba tolina mu kasente teweetantala kola mikolo kuba bannange emikolo katusooka olabe kuba Dr. Kuluthum amahale ge bamuwadde ekyapa ky'ettaka nga kino kituddeko kalina. Oh my God yoki yatwala abantu mu kwanjula bamuwa emmotoka susa obumotoka emmotoka gye bayita ensajja ne bamuweerako omudirimbi gw'ensimbi bannaye nga bambi tubaagaliza bisinga nze mbaagaliza bisinga mukwano yakyekyo munaye Buyinza National Sylvia ye ayabaagaliza mirembe naye munnange era ne Frank Gashumba naye abaddeyo abuliridde Kuluthum n'amugamba munnange ejjo omusajja mu social media era amuwadde ente kyekirabo kyamuwadde ate ye mwana muwala muna mukwano ye ayongedde obbalumya jjukira abangi mwayomba bwe mwana ayingidde embisiyaga biki ye ayongedde obbalumya nti obufumbo bwe yayingiramu munnaye yeesanyo gyere businga n'eri gye yasookera nzikiriza nkuteereko ka vidiyo ate nkongereyo ne rape. Alright. So Michelle, she wanted to try a new drink called Bloody Mary. Huh? Click broadcasting. You're the woman too. Let me take a sip. Ew. Ew. Killer. What's that? No way. Ricky. Okay, we want to try new things. That is Bloody Mary. Colin, taste. The taste for Bloody Mary. Oh, we want to try new things. Nash, go on and try that drink. No. Please, don't spoil my video. Nash. Go on. Hey, mwana gwe ntumiza peri drink. Come on, take your drink in peace. Please. Take it all of it. Muna muri munyanya peri katunguru karoti black pepper. I want to taste it also. Get the video. Ye ate wamuna nga nkugiyo omusajja mukazi mu bufumbo bwe nkututeeke ew'abaagaana ababiri okuli rape kw'otadde n'omwami cocktail obamu Mr. Bideeba munnaye bano bo balabikiddwako ng'ebiraavulaavu bibatta munnaye ng'ebiraavulaavu bibatawaanya era nga woolabaawo naye nga sinnakutwala wala nnyo kansooke nkubuulireko mukimanyi rape n'Ebindeeba batandise okufaanagana munayinza okuva mbuto bwange nakula mpulira bagamba mbu abantu kasita mubanga mwenna mweyagala kugamba nga buli omu ayagala munne kuviira ddala eri ku mutima munnaye mufaanagana munnaye nkirabye buno obudde bibeera bituufu mukimanyi rape afaananira ddala cocktail. Oh my God byebiri saidi ezeeyo munnange tukimanyi bulungi nnyo guno omwezi mukyala Bindeeba yali birthday yes yaggwa naye munnaye omwami yagambye nze ku lwange munnaye birthday eyo tennakola ki tennaba kuggwa era kansooke nkuggyemukko mu Uganda katonotono jjukira n'omukyala rape baamuwaddeko ka leave gy'akola munnaye omwami yagambye nze saagala sinza nakigumiikiriza kubeera Uganda munnaye najja n'amunoona era nga woolabaawo okakana palala nga bagenze munnaye byebiri saidi ezo n'ekyakalaava enyuma ng'osanze omuntu akwagala birabika bibeera binyuma amazima gennyini ate era nnyongera okutumirako omwo mwenna abaapolokoka bwagugwawo omugambo guli ogutokomoka mbu it will end in tears mukwano nedda ki ekintu ky'owulira okyabongera okirinyisa level ate olaba kati olaba batandise okufaanagana ekinaava mu kufaanagana nga ki nga batandika bayita balongo nga batandika bayita bati bannange byebiri saidi ezeeyo naye era maaso awo nina akatambi ka full figure ate nga atabukidde jjajja Ichuli. Njagala okwongereza ku kintu nkya jjajja Ichuli engeri njagala nnyo yisima ngenda njagala musaba
omwaka guno mwabakomye okuvuma Bobi Wine nkusabe busabe omuvumi ekimala politics yaggwa si yakusasuza Bobi Wine buli kyoyina okimanyi gyokijje sisubira mu NRM kye bali bakuwadde tebafuna mukisa tebakwagala ekyo kimanyi ebyo nga mbadde sibimanyi tabitubuulira kubanga muganda wange tabitubuulirangako ebyo naye saagala muyingira kuba muganda wange naye amazima agamanyi kyemusaba oba yeetega munno nze kyengendo musaba kiri kimu Bobi omukubye abaana bo bakubye emirimu gyo gikubye amaka ge galeke bannanga amaka kintu kinene amaka kintu kikulu Bobi Wine okubeerawo kwe babbi akuinako ettafaali akuinako oluguudo so njagala okutegeeza bannayuganda bandaba naye kino njagala kigende wa muganda wange Isima nga bw'ova Isima n'otubulira ebigambo ne bitukwatako oba ne bitu inspiringa ne tuwuliriza kati nga message wadde wa King Saha njebaza nnungi nnyo good and well nawe njagala okuwa eno message nga gwe muganda wange Isima ku bintu by'olina n'ekyolina emmotoka gy'ovuga si abantu si teyava mu NRM yava wa muntu buntu omuntu yakumekinze n'akufuula n'akuteeka awo wooli tutambulira mbalamu bw'okufumintiriza ku mikwano gye twetoolodde naye Isima nkusaba next year Bobi Wine mukomye muguno omwaka togenda naye mu next year ekimala Bobi omukubye politics yaggwa okubye Bobi Wine okubye abaana be okubye Bobi Wine emirimu gye gyatambulira ba meeting nga bafeeriya Bobi muleke mu mutima mulungi mullo ekintu kitamulira oli musiraamu kyennyamiza omusiraamu okubanga oyina empalana y'olukongolo bweto ng'omuntu yakutira omuntu oyinza kuba mpalana sisuubira omuntu oba omulyako oyifunawo okoma nate sigwalyako nze ngamba nti nze ebintu bingi ebibeera mu bulamu ebisoomooza abantu naye ekintu ky'amaka kyanjawulo yeetonze Bobi omuyingidde mu maka amaka kintu kinene nnyo kintu kikulu nnyo kintu kyanjawulo nnyo kintu kyankizo Bobi oyo ayina oluguudo ku Bobi Wine Bobi ayina omusingi ku Bobi Wine Bobi ayina ekisenge ku Bobi Wine mu politics Bobi yabeerawo nga tamanyi nti bawadde oba tadda yabeerawo nga lwasimbwa tamanyi okumuddiza omulambo bwana gw'obutagulaba so amaka gakyagulanyi galeke muyingira mu byonna byobadde muyingira amaka gakyagulanyi galeke amaka gakyagulanyi sentamu galeke amaka tegazimbika kyovula mwe gabalema temwagakola abatebageza kwadde okugakola okugeza kwadde obugeza va ku maka g'omwana gwe bayita kyagulanyi sentamu gyavudde mwenna mumanyiyo gyatobedde mumanyiyo ne mukazi we va ku maka g'omusajja ebintu bino mbyogeranga ebyokusaaga ebya Kaitas ebintu webitowe bitandika temumanyi impact gye byeta mu maka g'abano temumanyi bulumi bwetawo tomanyi lukongolo lubeerawo tomanyi ne Bobi anatandika okutambula nga bamweraliikirira oba obutaddamu kugenda oba omukazi ogamba nti nowe tulina kgenda ffenna oba nkutaddeko empeekera yiino kwegamba amaka kintu kyanjawulo amaka kintu kyankizo nnyo mu bulamu bw'omuntu kyova olaba Katonda ateekateeka obukulembeze bwa mirundi 3